Ai munne. Mutandise n'olusoga. Nsoga ai munne. Kama kategeeza kyako Shiba. Nti nawe. To takola de. Nakuleke. Nkuleke olina gwe wafunye? Nedda. Katula ky'omwamba nkuleke. Wafunye agenda okuluma. Nedda, noma kale. Ngoze. Wabula oyina ekipawa. Ngoze. Mukuja wallahi toyagala kuyimbira. Njagala muyimbire. Wabula oyina ekipawa ngoze ulira sebo ngoze. Wabula oyina ekipawa ngoze ulira sebo ngoze. Njagala kufaanana tube balongo. Nemufaanagana ka white keeko. Yategedde muno ngenda kwambala white nange namu. Olina golden jubilee sanction. Ebintu bino mugula kati bimatchinga. Mukyasoboka naye Shiba. Twagala ne munnaffe naye atulaga naye. Ateke mbere efaanaganya. Teri musajja asobola vaayo mu lwatu na confessinga nti yamwagala. Kiba kigenzeemu wala kisuseemu. Olaba n'abaamuzaalamu beekweka. Wangisema. Teri asobola vaayo. Tokubye kutaseewo taata. Gwosobola kale tukize ku gwosobola. Zisobola. Ogamba yani. Ow'ebizigo. Nze ne weebajjamu amaaso n'abimalayo byendaba. Shiba manya tovanga wendi. Bw'ovaawo kyesiba. Nina obunafu mulimu nze era buli wamu. Omukwano gwo gusitula. Nigapunguli mu bbanga. Bambigu. Nepungu mu bbanga. Kana kalavulavu ko. Annemye. Ensenene mu bbanga. Zaabuze Shiba. Nzirina mukunja. Nzimusiikire. Awulire ddala nga zimuyingidde munda. Ebyaddala. Guno mwezi ensenene zikyakoze emputtu. Zikyabuze oba kiki? Pozi Shiba bakuzaala mu gwa 11. Ekitegeeza oli proud okubanga wazaalibwa mu mwezi gwe gumu n'ensenene. Tubayita baseenene abazaalibwa mu gwe 11. Kati gwe girlfriend waba proud nga yazaalibwa n'ensenene. Girlfriend nkyanoonya seeka. Mwewoomeza mu kamera mbu nkyanoonya. Gwani akyanoonya? Goyagala kuwakanya musinoonya? Nze hani. Abaana bakyangaanye. Noonya taata. Woyina muganda wo. Ffe katukube embaga mwenga we munoonya. Shiba tatuukanga ensi gye yali agenzeemuko yekkata. Tafulumangako ggwanga. Nyalamubuzo babamanyi Abannakenya naye ayita bamanyi kirabika. K'omukola ke katyako. Madde mukola akagunti. Akukubeera nti ebyo nno biruma sooda. Mwewula. Ebyo nno biruma sooda. Sooda musajja. Kale obuntu buno tobulaba nti butono nnyo. Bulina omuntu gwe bulemye ottabula ebizigo n'abeerawo ne yeeraliikirira. Nga buno bwe bumweraliikirira. N'anyiiga nnyo n'anyiiga n'amera obw'ebintu. Abanne nga bali eri bazimba mayumba ye azimba mutima. Kitowasa. Okuwasa. Kale alina akaweza emyaka kati 17. Shiba alina emyaka emeka? Kuba Mukono yagiwakanyiza. Gwe emyaka gy'olina olina emyaka kandabe. Olina emyaka 26. 26. Otusanze eno tudduka omugole afulumamu mu ggwanga. Tetuliiwo ojja kuddawo okyalowooza ku myaka gyo. Eriko batukubire nti eriko jjukira agenda singa. Kye kiriwo.
we tuli fit kyali kitya boy. Nzize obuyaga kati butandise okugira nga bumerenguka. Obudde buyiseemu. Tugenda Kenya buli lwe tugenda okufuluma mu ggwanga tetunywa. Tetunywa sikozesa kintu kyonna. Enteekateeka ziri zitya? Enteekateeka ziwedde bulungi. Omugole ow'ekyasa kino King Shiba bana emikolo gituuse twabagambye abatannategeka byambalo so abantu b'e Kenya Nairobi. King agenda kubeera mu kibuga kyammwe awo gye bagenda omuyooyootera akasusu ng'omugole. Nalutidde olugendo yaka era abagendo abali bafaanizi baffe abali e Kenya musobola okwogera communicatinga ne omu ku bamaneja ba King Shiba bamuyita omwana soda. Ennamba ye y'essimu eri 07. Can you for the reading of the doing? Contacting 0755 8 00. Kenya straight. Agenda kumyoyota. Oluyimba lwo lwawedde. Oluyimba jasabuza muteeka mu backups. Kimanyi by leero olugenda kuteebwa ye nga tannabandooza na kufuluma. Yes. King Shiba agenda specifically kumuyooyota. Adde emikolo agiri straight. Kumuyooyota. Walabye omukolo gwa ine bantu n'okkiriza nti kati nange nina okwanguyiriza ddala ate nteekemu nange ekyenjawulo eky'okugenda e Kenya. Ate omukolo gwa ine bantu nagwo ogwa Kyabazinga w'Ebusoga gwabadde gusaaliza lwakuba nti baagwonoonye batya. Abantu abafaananye ku mukolo ogwo nga balinga abagenze mu ssabo. Kyesimanyi oba obwa Kyabazinga lyafuuka kweraguza. Tebafaananye bulungi. Wadde bafaanane batya? Nedda abantu abalala bonna babadde bafaanana bulungi. Waliwo omukyalo omu munnange olw'okutya kitalya ekyakola. Kitalya ate luzira wakola. Kale n'olw'ensonga eyo olw'okuba nti kitalya ekyakola. Drone zikyatambula. Enfaanana teyafaananye bulungi. Wali agala afaanana ate omanyi waliwo omuntu n'oyambala olugoye yonna n'ofaanana ng'agenda okunoga emiyembe. Naalinga agenze okwepe n'olugoye luli eno lumasaga. Banaye ku mukolo gwaffe ne King Shiba. Nga lukwakwaya. Babadde nze olugoye lwammazeeko. Era nze mbadde nsaba. Yadde musajja yadde mukyala. Yadde mukyala. Yabadde mukyala. Naye gye myaka jjajja. Yakuba akuliridde. Abalirwa mu kiti kya bwajjajja. Kuliridde. Kuba nze nadde manyi oba ssente ye ezaamubuze bambi olw'embeera n'agulayo ekigoyegoye ekitundula mu owinaawo. Nene ngambya embwa woziweera yogati. Embwa ne zinywa Minute Maid. Mpaze embwa ziwa yogati. Tezinywa yogati. Embwa zinywa yogati. Ne KFC. Bambi yafaananyiza kye kugamba engoye ze yayambadde ze bayita ku mukolo tekubula musiiwuufu. So yabadde alina okugyayo ekyo ekifaananyi. Nabadde manyi olugoye lwa layisi nnyo naye ate kugempuliddeko agava mu nkuba bagamba olugoye lwaviiridde ddala kumpi mu State House. Naye ne ŋŋamba ngoye ziva mu State House kati oluyinza olusanga ne bagala lwagiddeko budget ya miliyoni 3. Kisobokera ddala. Wano e Uganda byonna bisoboka. Nga mu malwaliro temuli madagala. Naye munnange omuntu ne yeetema olugoye mu presidency nga advisor. Kati simanyi oba obuzibu bwavudde ku lugoye oba lwavudde ku nnyini ku lwambala. Gw'oza bwavuddewa. Kuba baayo engoye nga zinyumira ku ddami. Naye nga bw'olwambula ddami n'olwambaza omuntu. Kibooko ziba mbooko. Nga Kapere watera okwogera ezo mbooko. Nga ziba mbooko. Abantu bano make-up ne make-up. Ate yekubye make-up n'afaananira ddala akanyonyi. Uyo make-up mulungi. Naye obuseeko bwe wabugyewa. Nadde mukukunganyiza. Nadde mukukunganyiza. Ati obuwulira. Kati kole ki? Kati ojja kuŋŋamba nti mpe enseko. Nseke enseko nga
nga tezituukana ku mukolo. Ate onyiige. Kubeera nze onsekera obubi nnyiiga. Obeera wali onyizeeko. Omanyi waliwo wanyiiga. Kamera. Abanakenya bamanyi. Tobamanyi. Ate kati mugenda Kenya. Ogenda Kenya. Shimba tatuuka ensi gye yali agenzeemu yekkata tafulumangako ggwanga. Yalambuza oba abamanyi Abanakenya naye ate tabamanyi kirabika. Komukola ke katyako. Madde mukola akagunti. Akukubeera nti ebyo nno biruma soda. Mwewula. Ebyo nno biruma soda. Soda musajja. Kale obuntu buno tobulaba nti butono nnyo. Bulina omuntu gwe bulemye ottabula ebizigo n'abeerawo ne yeeraliikirira. Nga buno bwe bumweraliikirira. N'anyiiga nnyo n'anyiiga n'amera obw'ebintu. Abanne nga bali eri bazimba mayumba ye azimba mutima. Okubye nnyo. Okubye kutta. Kenya. Kenya. So twagala okusaba abantu b'e Kenya. King Shiba mmukwate ng'ekyatika. Kubanga omukisa gwagudde wammwe. Bwe mutamu nga King we mutamu yamba. Naye abantu bangi abeetaaga ababulamu embaga ka King Shiba kano n'okulwa twalwa. Lwakuba nti si ekyali ekigendererwa just ekyo kyazzeewo abantu olw'obusungu bwe nabala yamukomera. Si ya mukwano. Ya mukwano anti omukwano obusungu bukuza omukwano. Okitegedde? Osobola oba ng'oyagala omulenzi naye nga tolaga. Ne bakukuba mu kibooko lwaki okukuta naye leerere. Obusungu ne bukuza omukwano ne guviirayo ddala n'ogaa kati. Kankikola abafa bafe. Kabankubire ddala. Abantu batera okulagira ku nnaku z'omwezi. Ez'embaga. Engoye mwazitegese ttaano. Abuze ennaku z'omwezi. Yategese embaga. Ebyaffe by'abaana bageto. Bukya n'enkya gawuni Spice Diana gawuni already yabikozeeko. Ffe bukeera ku makya ne twesuulamu kaguki n'akati tuzambale n'ankani zaffe. Tukyetaaga omobilizing ennyo. Ffe ne Shiba King n'ayambala gawuni nange ne nyambala sepulini ne tuyita mu nguudo n'ankani eno gye bambala bagiyita sanda y'abagondera. Sanda ziba z'abafu. Waliwo eno gye bambala ku mukolo. Esuuti. Nga yanjawulo mu ekanzu. Kubanga ffe twagala tutunuulidde embaga ezibaddewo. Kyabazinga yayambadde atya. Of course tetusobola mwenkana. Tubuuza President His Excellency Bobi Wine yayambala atya. Chameleone bayambala batya ne Daniela. Eza embaga ezettutumu ezabadde mu Uganda. Ssaabasajja Kabaka. Kwesindeze eri waggulu. Eya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Oyo munene tugireke. Oyo tumuleke. So kati tanyiiga mangu naye tukole ki? Tumuleke. Ani omulala ya Bebe Cool tenaba. Yagamba 2013 nja kujimuwa nsuubiza siri ekuba. Mpaka kati. So kati yaffe twagala ate ebe endala mu nkobbo era nsuubira egenda beera ndala muko. Shiba omugole Shiba Wanji owulira otya? Tulya bulungi lwansonga nje ebintu byogera si bya bulijjo byawukanako biriko ku madaala
ate nga nange nkimanyi si byangu kwogera nakubeera ng'omuntu bikuvuddemu. Yego kiri. So oyinza mugamba ki kati? Mwebazaako bambi amaanyi ge n'okubeera nga ne gwaba abigamba amulaba. Esinga mbadde eri nandibadde agamba ate mbigamba. Naye kati wooli akulabako. Yes. Mpunya ajala kulya ku magi masiike nakava mu ddwaliro. Okyali mugongo gwawe. Amagi amasiike neki? Gogati. Gogati. Gogati kyeki? Gogati. Agambye gogati. Eryo lyonna eriyo gy'alikola. Kati waliwo n'omulala yali ayagala bino byenkola King Shiba nga ye gwe mbikola nga yabinneekolezaako naye nga mutunulira ne ŋŋamba akutuuzaako akabino gaakutuuzizaako ggumba nga mpulira vibe tezivaayo. Kati nensalawo mbenga ne King Shiba. Obusungu obwali awo mpaka mu kkomera. Era singa tebaatudduukirira singa ndi luzira lwa King Shiba. Anti King Shiba akutuulako kuno n'owulire nga towulira na ku ggumba nnyama njereere. Ensigo mpola mpola. Situdde nnyo. Ng'owewukanye tokyalina magumba. Kiki kyetuliwo? Banaye nkulente nveeko. Yange simanyi. Nveeko. Gwe oyagala ki? Njagala kusobanura w'entu. Njagala kusobanura w'entu. Oyagala kwebakaawo? Otuuse naye empulira gy'abeerako. Kiki kyendikola bannaaye? Mukuuja. Naye Gudo, King Shiba ono yavaawa? Omwana nga mulala mukko. Shiba. Ako kookoze bakayita batya? Bakayita sit and half. Tugenzeeko mu Luzungu. Mulimu n'Oluzungu. Yes, sit and half. Mugambe ekigambo ekyali ky'Oluzungu. Mukunja mutumye French beans. Yes. Irish potato. Kati French beans na Irish potato. Gemanya g'omutumye. Yes. Eggs taliko eggs. Yegwe magi. Yes. Amasiika amafumbe. Amafumbe enkaaga zaakyo. So omwana tu ali kujjaawo Kenya Town. Sigadde ndowooza tujja batubiraba sinzira kusalawo kwa Mukama. Then ebivulu mujja kuba mutulaba mu bitundu ebyenjawulo. Allah nga asazeewo nammwe bafaani baffe nga musazeewo. Tubasaba mutuwe emirimu, mutuwe omukisa, mutuwe opportunity. Tujje tubayimbire tubakube endongo. Omwaka tugumalireko mu vibe ate bwekuba nga kwe kusiima kwa Mukama tutandika omwaka omulala. Kale tetusobola kusukkawo ane nga njagala obajjukiza International Conference on Maternal Newborn and Health egenda okubeera nga ebeera wali mu Toronto mu Canada ennaku z'omwezi 23 na 24 mu Sackville. Era gwe wenna ayagala okumanya ebisinga wakala ngenda kateekamu omwo osobola okuba nga naawe awe obeera part of this akasente kasaamusaamu ate nga bino bya ddala. So embeera abwetyo bwegenda okubeera omwaka ogujja mu August. Abakulu abo abangambye abantu bategeeze nti bo bagenda kwa naye bamanyi ekigenda obeera Canada nga 23 na 24 August 2024 Canada. Tetugenda sooka babuusa ffe kati kubanga eyo interview tugenda gikola mu Luzungu lwokka ey'abe Canada. Era eyo tugenda international conference. Tugenda kujja international conference. Tujja we twababuusa
ebyo tugenda gikola mu luzungu ogenda kujja nga exhaustinze nga twetegeseemuuko mu ngeri ey'enjawulo munnange ono oluusi Canada tujja bayimbira oluyimba lw'oluzungu ani akugamba nalemanyi walwerabira ekisoboka boy bagamba nti no matter what I do all I feel about you anywhere ni mumabu then you know praise over you and I'll love you and I need you Neria I do I need you ani akugamba sheba nchawe ondekao baby nkabe anyway loving you Canada A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya nenga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika ku kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsange ba ku namba 0752 87 15 15